So mukama wange je bali muganda wange abatulaba mbalamusiza mwena bali ku platform ya feno mbalamusiza amanya gegonze munyagwa president wa Common Man's Party ate presidential aspirant Common Man's Party bili abiri mukaga bili asatu mugumu presidential aspirant alubirira kwesimba okuba president ku tikiti ya Common Man's Party okuva bili abiri mukaga paka bili asatu mugumu webale kuntereza emikono giri gitya abangambe emikono simi yangu okujinoonya ku bina kati goina timu nene ku bina eteza kwa issue omanyi fetu twajja batunyoma ate tujagenda kumaliza akalulu kano nga abantu bekanze ojukira bulungi eyo nigina eyo sako eyo bichi wano omuceere abantu ne bagamba nti awo tewali mulimu muganda wange kino ekintu twakipulaningira emyaka ene emabega tetugudde mu kigwe n'emikono tegisobola kubeera kizibu temugudde mu kigwe kuba nalabye eggulo mu kwogera nga mufunye certificate ng'ogamba nti akakiiko k'ebyokulonda kakoze kati paka we katuuse ne kagamba ne tukatayiza abasajja katubawe certificate tulina kyakkola kawisa amakoona paka ne twakatayiza nera nja kwagala ko yinenga ye justice bya makama yali ejja bagabala asajja mbalekete mujja baso mwangu sajja mbatire ekintu kyabo nenga basajja abaganyi abawita amakoona naye bakiriza at last nga tubatayiza because phase yabadde ddako yadde court emwade mugena mu court twade twafilinze nadda twade twagala kusaba order mu mateeka tujita an order of mandamus an order of mandamus ye kyekiragiro kya kooti ekiragira omukozi wa gavumenti yena okuteeka mu nkola ekyalina okuteeka mu nkola kastomala okutuukiriza ebibyo osogenda mu kooti n'osaba kyetuyita an order of mandamus byotuukiriza yes ye kasa yebuzaabuza ogenda mu kooti ekiragiro kimuwa high court ogenda mu high court so mwade mumaze okuteeza exactly for an order of mandamus naye nabo ne balabuka ne bakita so n'otuwana ekifaananyi kyogenda okukozesa ekino ekituli emabega wano ekituufu kino ekifaananyi okiraba kiri wano week number nga abantu bagenda kisayiningako then ekitwalibwe mu store yaffe ya Common Man's Party kiterekebwe lwaki wasazeewo obutakola edit mungi mu kifaananyi anti nze nja kusigala nga bwenfaanana nze sisala myaka kyekisooka wansi ndi musajja siina kyenjifunamu katwakyo why should I edit nze ndi common man bwemba nyine embalabeko ebeereko buli kimu kakibeereko exactly why should you edit omusajja naawe editing ekifaananyi omusajja ali serious buli kimu n'ekyo nyine tukisala amanyo ne tugalongoosa sigala nga bw'ofaanana because you're a common man so President Munyagwa ebiriwo olwaleero mu byobufuzi biyitirivu mwatugambye eggulo ng'aba Common Man mwemugabanyizaamu nga bajja mugenda ogaba mu fulaaga teva ku kitebe wano Emmengo waliwo abagenze Masaka waliwo abali mu Mambuka waliwo lwaki musazeewo kikola bwe mutyo nobwotunula wano olwaleero ku kitebe wano ekyatukeza wano kuwa ba registrars stamps naki neera ba registrar kati buli omu ali mu bendobendo lye wano tetulinawo mujjuzo neera ba registrar baffe nabukiiko bwabwe obutono regional electoral commission bodies twaziwa obuyinza okulaba nga zigaba flag zaffe mu mazima n'obwenkanya kubanga ffe flag yaffe ya bwereere katwesibako yaki nga headquarter flag ya bwereere bacandidates ffe tuba commissioningira ku bwereere so kati nga headquarter tuba tujagaza ki flag kino ekibiina ky'abantu kino ekibiina abatulaba nje abategeere ky'abantu ekibiina ky'abantu tewetuumako mirimu abantu leka batambuze ekibiina kyabwe obuyinza obugabanyamu nze Munyagwa sibeera mugaba flag tobirimu ate nga bacandidates balina bangi ogenda kubalaba electoral commission ejja kufulumya statistics kino ekibiina kyasimbyewo bati kino kyojabala nga twabasimbyewo bangi neffe tetuli nnyo terwaga kwenyigiramu nnyo mu ebyo kati akalala kebeemulugunya ku Common Man kendabyeke yenyambala yamu mugamba muli ba Common Man naye nyambala si ya muntu wa bulijjo omuntu ofune suuti eno ne saati eyo nga gyoyambadde ne taayi oliwo omukatango wa wansanyiza obutasobola
Watu mujjamu. Wali ogenzeko ebutabika. Sigendangayo. Ebutabika bibayo balwadde ba mitwe, right? Abayina obulwadde bw'obwongo be babeera ebutabika. Kyoga n'abasawo babeerayo baba balwala obwongo. Kitegeeza abakulembeze basobola okumala. Oyinza okuba abakulembeze eno yunifoomu yaffe. Akabonero akali clear akalaga ntwandyagadde common man. Omusomesa naye abe nga asobola okuaffordinga kano you see a suit mu African culture tugirabanga sign of success, symbol of success. Omuntu ayambalira amasuuti osanga at least afunyemu kantu. So we want to transform the common man. So we accepted nti fenga ba leaders twambale bwetu. Ekyokubiri kuzza sanite mu byabufuzi. Abantu bali bafudde ebyobufuzi ekintu ekyokuzanyiramu ekyokubalaatiramu. Oli nayambala ebigoyegoye bitategeerekeka nti MP. Kati sanite eyo kwanga osanga omusomesa ng'agenda kusomesa ng'ayambadde bulungi ali smart. Niba batayambadde bya bbeeyi naye ng'ali smart atukula. Naye oli olw'okuba n'agenda afuna ovuleri n'akyekubako mbu MP wuyo ayitawo. No. We sing twalowooza nti no twetaaga kuzaawo sanite mu byobufuzi. Yes. So mulabanga ebyobufuzi nti nayo woofiisi. Of course. Kubanga abamu babitwala mu ngeri ya kujeregerya ne mu ekereziya bagamba wano temugererawo byabufuzi. Kakati abakulimba gosookeerewo n'ozimba omuzikiti naye gosookeerewo n'oteekawo pate political party. Sobola okukeerewo wange ne nteekawo omuzikiti naye gosookeerewo n'ogulawo political party nogaka njiguddewo olwaleero. Sebo political party okugigula weetaaga emikono okuva mu district 98. Buli district ngojayo mikono 10 n'ogiteeka yaawo 10 ne bagiyitamu ne balaba kosa ebirala besijja nakuyitiramu nembimalayo n'osooka obeera gazetted for 3 weeks. Abemulugunya balaba wali abemulugunya abemulugunya batabaayo commission esooka neetuula neeragira ba gazetting. Balaba wali abemulugunya batabaayo commission eddamu neetuula neeragira oddemu obeere gazetted. Balaba wali abalala abemulugunya batabaayo commission eddemu neetuula electoral commission okwapproving nti bakoze certificate. Yeno certificate nga gye exactly. So saagala olowooze nti ebyobufuzi kintu kyakusaaga. Political party vehicle ebeerindirira okutwala obuyinza. So tokifuula kintu kyakusaaga. Yensonga lwaki tukiteekako exactly si kintu kyakusaaga. So Honorable Munyagwa njagala tugendeko ku nsonga y'abannabyabufuzi abaliwo kati naddala ku mbeera eriwo olwaleero naddala eya fulaga. Nalabeko bannabyabufuzi abamu nga beekalakasiza ku kibiina ky'ebyobufuzi ekya NUP. Abalala bagamba nti tetumanyi gulawundi mwagijja wate mwalugala tuzimbe eggaali tuleese gulawundi n'ebirala. Munnabyabufuzi lwaki afiirawo okufuna fulaga y'ekibiina ky'ebyobufuzi kati ng'ekyo nga tagamba alina gulawundi? Lwaki teyeekwata naye abantu be n'agenda ku gulawundi n'asaba akalulu najja ne yeesimbawo? Anti kakati ebyobufuzi bijjudde mediocres. Mediocres kyeki? Wasoma bulungi? Mediocres kyeki? Bakazanyiikirizi. Maybe. Biri awo. Nze okusooka okwesimbawo okubeera mmeeya w'e Kawempe najjira ku kibiina kitono bali bakiyita Social Democratic Party. Nenvuganya n'owa DP, nenvuganya n'owa FDC, nenvuganya n'owa NRM, nenvuganya n'owa Suubi. Nembakuba bonna nempitawo. Suubi kyali kibiina nakyo? Ekyabalukwaga abo bannamboze baani abasegona bampuuga bonna nembakuba nempitawo. Nawangula n'owa DP, nawangula n'owa DP. Wa DP nga MP wa Kawempe South Honorable Sewulwa yali wa DP, Honorable Latifu wa North nga wa DP. Ne bawangula akaabo akebe MP nga akafe kaddako oluvannyuma lw'omwezi gumu. Ne bayitamu ne candidate waabwe naye nembakuba single handed nembayitako. Because twali confident nga tumanyi kye twagala. Ng'okola manifesto n'oginyonnyola abantu ne bakulonda. Ne kati politics ajjudde buli type ya muntu. Buli afuna mu kasente ajja mu byabufuzi. Atamanyi na kye yeetaaga omusangaawo. Tasobola kunnyonnyola abantu kumuwa kalulu. Wabula ye ekimuleeta singa ngwa mu kiweevuweevu ne kimpisaawo. Ate nga bannayuganda tebakyali basiru teri agenda kuddayo kulonda ebyo. Bino byolabye gundi tiki. Ebyo saagala balonzi abantu baffe kandi tebaleme kwerimba ffenna tugamba candidates baffe. Mugende munnyonnyola abantu kyogenda bakolera ku manifesto ya Common Man's Party. But abalonzi bali ku level eyo. Exactly gwe linda olabe. Teeka wa abiri.
nze abantu enfirawo gye bafiirawo ndabanga abagamba nti batafuna flag kyogamba bali abannonda ne balekawo DP ne balekawo FDC baafa ndoza balimu ensaba budde obwo abalonzi kali akalulu akawedde ak'omulundi ogwedde kali mu covid President Museveni n'agaana rallies ate mu kugaana rallies meaning nti buli politician ayandinnyonnyodde abantu omunnyonnyozi bamugaana okwogera kati ye n'asigala nga ye ne Nuupu balina bye basamba ebyabwe leero kati omuwagizi wa Nuupu bamutomedde leero n'atumbula Nuupu ng'abalala abasibye emiguwa kyekyaliwo kyokka tebakulinda nekana akayimba akasembayo olabyambulera tiikinga ekyo kyokka naye abo nga bandisobodde ani tetugenda kuddamu kulaba bino woolabye gundi tiikinga teekawo abiri tukalimuka gwe tobalabe batandise okudduka mu reesi onaleba nnyeko tadduse oyinza okulaba bwanguzi n'odduka aba akirabye kali kirota aba aginyize ate waliwo abalala ojja kubeera surprised nga bavaamu bano abafiirawo bo balowooza anti bano oyo omupya aba tamanyi kiri eri aba tamanyi kiri ku ground oyinza okulaba wali obwanguzi nga bulumi nga bujja n'odduka nanze nyeko mbadde kisooka mulaba ne fulaga ekyokubiri nga mulabanga darling anti yamanyi ekiri wansi yakiri yamanyi yekiri wansi amanyi ojja kubeera surprised ate neewuunyisa nti kali akalulu ka covid muleke keesigamako biri birala pozi Museveni bw'anaatugamba temuddayo namwe temukampeininga ekyo kirala so okugamba temukampeininga addamu n'akola akavuyo nga gwayagadde gwayisaawo but bw'anakkiriza abantu bakampeininga ebirala banyonnyola abantu nze mbadde manyi levo y'abalonzi baffe tekyali ku byakunnyonnyola kati kankunyole muganda nga bannayuganda tebayita basiru juzi ababadde ku gundi kalitunsi awo muyinza okumpeera obujulizi omuntu omu yandabye naye ssebo namazeewo essaawa 2 naye ffe twalitandika ekibiina kino teri kye bataatuvuma nga balooza nti bannayuganda ebyo byebikyabali abannayuganda si basiru kati ojja kujja bagambe honalebo gundi ozze weebale emyaka 5 tukoledde ki tuula otunnyonnyole nga toyina naye obagambe ze nyina fulaga anti omuggo gujja kuseka so ffe ebiina byobufuzi tulina okuyiga nti tetuddamu kutwala bantu for granted okulooza nti abantu tebategeera abantu bamanyi kye baagala nga tebategeera bulungi but ebiina byobufuzi bisomesezza abalonzi si mulimu gwa biina byobufuzi kusomesa balonzi kakiiko ka byakulonda kalina okusomesa abalonzi ebiina byobufuzi byo tebirina kusomesa tetuyina kubanga because abawagizi baabyo good noti abalonzi kyawule bamembers b'ekibiina bawukana ku balonzi nti members b'ekibiina it's a fraction of abalonzi abangi kubanga munyago onova n'okuba olukiiko mu Masaka ab'NRM tebajja kujja kale nobasangawo okubasomesa tulina n'abantu abalonzi nga tebalina kibiina kyabufuzi waagwa naye nga mulonzi kakati ogwo mulimu gwa electoral commission tukimanyi bulungi President Museveni NRM tebakkiririza mu kalulu k'amazima na bwenkanya therefore tebayinza nakwagala electoral commission yetengere ekkola ebyo byonna naye ffe tugamba ennyanja bw'etabanguka ebyennyanja tebiddukira ku lukalu bisigalayo mu mazzi olw'okuba nti embeera ntabangufu tetujja kudduka mu bino tulina obisigalamu yensonga lwaki tugamba mwetuli wadde nga ennyanja etabanguse mu ebyennyanja musigalamu mwetuli Honorable ensonga y'abafuutu soja be bagamba okwesimbawo ne baba mu mafulaaga lwaki olowooza ekibiina kisologa abafuutu soja mwesimbewo nabo ne bajjayo ne balaga interest ate ne bagana obbawa fulaaga list nefuluma nga fuutu soja taliiko wayirewo olusanga byebatatuukiriza tawa kwogera nnyo kibiina kitali kyange akugamba nti buli gulawundi agina na buli kimu akiyina badde nkusaba tontwala nnyo mu kibiina kitali kyange naye nga kinjaga okutegeeza osanga yina byatatuukiriza waliwo azze n'akasente nga gw'ojonyumya ebyo ina bimu bikambwe omukulu waliwo azze n'akasente kamulyawo abakulu bakeetaaga nga gw'ojonyumya embufuutu soja owaawa okola ekintu wendi mbeerawo ze mpanika fulaga ku kibiina ku kitebe atuna function omanyi nze nabagamba
waliyo kye bayita yiribadde iriba yes day bannayuganda nga babuuse badde bayita abantu abali ku struggle nga bannayuganda bamaze okutukuba mu ttooki bati bannabyabufuzi ne batwetegereza ojja kulaba munnabyabufuzi nga abamu takyasalana mu Kampala mu makkati naye nga babadde bamwagala nnyo ebintu ojja kulaba fe twakalaba olowooza sajja badde wano Bahajji Sebagalaba ntulaba ebintu bingi waliwo kye bayita yiribadde nga bannayuganda bamaze okutukuba mu ttooki bati nakutegeera nti gundi bulijjo badde Munyagwa bulijjo badde otulimba si byobaddeko bino ojja kuwulira emisinde wano mubalirira abantu abaana abo ajja nawagira ekibiina right from the inception ne bamusiba ne bamukuba ne bamukola ng'amanyi one time my party ejja kumpa ejja kunsiima kati gwe n'ojja n'oleeta memba omupya akamala wiiki emu n'omuwa tiketi yono n'omusuula abantu bajja kulaba ebinene muddeyo oliraba obwenkanya bumatalinga yet me tell you political parties zino okuba ennenkanya eri abantu si kukozesa baana b'abantu n'osuulawo n'odduka. It's very terrible and bad but we say in law that equity bites in personam. Obutali bwenkanya buluma oyo yennyini gwe bakozeeko obutali bwenkanya so sikirizibwa mu mateeka gwe kubanga bakozeeko obutali bwenkanya nze ate nkaabe ennyo gwe olina okwekaabira obutali bwenkanya babukoze ku ggwe so sinze nze tebinkwata nako. Equity bites in personam. Equity bites in personam. Nze ndi president wa Common Man's Party. Kati nga president wa Common Man's Party walikiriza gwe bamye kaadi futu soja wa Common Man's Party okwesimbawo ku position oba futu soja alina ebirala byalina okukola. Nze beswana bikola because nswana gaba kaadi president w'ekibiina tagaba kaadi kyokubine kaadi z'ekibiina teziyinza gaba bantu basatu kituufu omu yafuna nti gwe omuntu omu awaawano omanye abekotidde obusobozi bwabaawo wala bikola amakulu a political party gwe nogaba abantu basatu byagaba kaadi tuwena mugende kakiiko k'abakulu abasatu batuule babekennenye gwe ne kwezi nani tugabe nti mwe mutugabira kaadi okira tekijja bantu baleke kunyigiriza bantu gwoŋŋambe nti gwe kubanga obiina agenda nateekawo akakiiko ka vetting abantu ng'osanga omutabeera nkuwadde MP kati omuntu oyo awata interview MP kitubuuza omwana tasoma nko mawulire oyinza omuteekawo nga mulina ekifo ky'amawulire kyemugenda ga vetting emu bannamawulire okujja mu namawulire omutuufu tobeera nko MP ng'ovetinga b'MP tobeera nko chairman LC5 ng'ovetinga LC5 ebyo akamyufu akakavaaru nga vaaru y'omupiira video assistant referee kandi badde kayamba ku referee ali mu kisaawe referee ali mu kisaawe be bantu nti banno bafunye obululu obwenkanankana tubakwate badde mu vaaru so ebyo nze sinza byenyigira namu si byakitegeevu nze njagala kubategeeza struggle eno mwe gye muyita struggle buli muntu alina interest Munyagwa oyinza okuba oyagala obwa president nga waliwo ayagala obwa MP waliwo ayagala obwa kansala waliwo ayagala obwa chairman LC1 please tozanyira mu interest ya muntu mujja kulaba ebinene kyova olaba royalite y'ebibiina bamembers eri ebibiina byabwe nga kalulu kawedde tegenda kubaawo anti nze kubeera MP tiketi nagigula kati kikyomumanja nakuwa akasenteko kikyomumanja nsaba ebibiina by'obufuzi byonna byekube mu mutima tuleke kukozesa bantu as if very unfortunate nze sijja kulimba ffe twabeera n'abasa jakuwa example ffe twalina abaana abato be twaleeta ng'omugenzi Segirinya n'abalala ne tubawa chances to shine naye singa twalimu eyo enkola ya omugagga yayogera bannabyabufuzi abasinga tebandirabiseeko mu politics wa wano kubanga mwabona temuli yali mugagga kabeho nale bwalanise wanyana kabe bonna bagira on merit Kasibante Moses bani abantu bonna opposition yali ewa abantu on merit politics opposition teyabanga mono ani ayina sente because tulinyigirizibwa the idea is fenna tunyigirizibwa teri ayina katwacha tozinkanda. It's very unfortunate wabanga waliwo ebibiina ebigenda bijja ku bantu sente kuba ticket then it's very bad
It's very bad, very bad, very bad. Nawudde Sauda Madada ng'ali mu maziga agamba kale nze mpa obwa kansala gwe ofune obwa MP n'oli afune obwa meeya. Madada naye ezo njigyeko tikiti. Madada byabiyige tokkirizanga okubeera mu setup gwe nokkiriza bakuzanyise ng'omusezi ku stage. They will liquidate you. Nsaba tegusuulwa ne Madada ebyo babiyige. Ate tegusuulwa ye ebizibu bye yafunye. Abadde ayogera nnyo. Abadde ayogera nnyo. Listi esooka nga meeya w'Enakawa. Ne tegusuulwa abadde ayogera nnyo. Ne kati bamujje. Looyo omulambo kubanga oyogera nnyo bw'otyo nakyo si kyekirungi ennyo. Naye mwogezi munnamawulire. Okay. Let me tell you, tokkirizanga omuntu okukulaba nti ekimusanyusa kyoyogera. Omuntu oyo akutwala for granted. Njagala nkuwa ekyokulabirako. Nze nali ne Dr. Besigye. Some of you thought that olwokuba batandise PFF Katonda mwali manyi nange gye ndaga. Automatically. Era watwewuunyisa nnyo. No, nze ndi independent minded. Besigye is my friend up to now. Sifunangayo mukwano gwange mu byabufuzi yenkana Besigye kati kino kankikubuulira. Naye nyina nsobola okutakkaanya nammwe mu arrangement yammwe ne nze nkutte path eno. Tobeera, you don't need to be a sycophant. Sauda Madada omulaba. Gw'olwanira mu kuziika kwa Segirinya gw'okola ki? Gwe gutula nti oba weemalawo. Batuuka time nga teri akubala mu magezi. So kati bamusazeeko ensingo. Gwali olabyeko muganda wange Zaake nga balina ekifo ekyamakulu kye bamuwa. Bamuwa commissioner. Naye bwe kyavaawo Zaake Akolo yakuba Zaake. N'agenda ku kitebe bakamayo nawe ng'agenda weetondolera Akolo okukuba. Gwegwe baakubye ate weetonde. Genda weetonde. Why? Gwokkiriza bano bakuzanyisa ebyo bifirimu. Kituufu oli struggle naye bagaye tukizanye ffenna. Zaake mutuufu nze nera munuupu teri muntu gwe njagala nga Zaake. Kubanga ye ali genuine and honest. Naye politicians bano balina kimbulu osoyiringa ennyo ettaka. Gwe noweenyigira mu bye batasobola n'okola ebintu bakozesa ebintu bingi batuuka ne bakuta. Kati kye bakoze Madada. Madada yakola bingi ebiteetaagisa kulwanira mu nnyimba ekola. Gw'okulira okuba abantu obucupa batuuka nabo. You see, at the end of the day, as a problem ze musanga nga bakamanda abamu temuli ku mulamwa gwe gumu nga gwe baliko. Abadumira olutalo. Even somebody by phone call ngeva mwamulabe tikiti ekuvaako. Ati waliwo bendabyeko ku listi ate babajjeeko. Ngani? Oyo gundi tegusuulwa basooka muwa bwa kansala. Tegusuulwa nsabala bakatambi kano. Ne bamuggyako. Tegutuulwa nsabala bakatambi kano mu bannabyabufuzi yandibadde alumba Munyagwa singa taliimu. Yakulumbako? Yes. Kamulamba nga nnumba nti ndi nakyemalira ndi biki. Naye bannabyabufuzi yandibadde alumba Munyagwa yandibadde taliimu. Wano nga mwakamala otongoza common man. Kubanga waliwo n'omukolo gwe twagendako abantu 8 nga nze munnabyabufuzi alikonzeka. Teekamu eyo mbongo. Akyalaba bingi. Politics wa wano takuvumyanga munno, osigazangayo munno. Nomanya nti ono musajja mukwano gwange tuludde wamu. Kyono siina kye mukasukira. Naye olw'okwagala tiketi ovuma ono. Nawonyesiza nti yakulumbako. Tegusuulwa. Naye okimugambe ate mulimba nze mwayiza olwo ne twali ku mukolo gwe abantu 8 nga nze nzekka munnabyabufuzi aliko nga nze nzekava. Anyway, but nga nze ndiko. So ekyo kyokka kitegeere. Ne kasaba tandika common man. Ebyo bisirika gwe tosirikako. Buli kimu kyonna olina okyogerako. Naye olwokuba olina gw'oyagala okusanyusa. Kakati olira okuba amanyi relationship yange naawe atuuka nga musajja ono avudde ne Munyagwa si muntu ono si muntu. Tokkiriza nkuzanyisa ebyo. Nze nali nga ne Besigye nga buli dakika tuba tuwakana. Ne mukama we. Yes, nze nawakana naye. Nze Besigye n'oba oli mulaba waliva mukomera mbuuzi. Ajaga Munyagwa ayina empaka ekyajja kikugamba. Naye ajja kugamba ekigambo naye bw'akkiriza teyeefuula. Naye nze tompa bw'ebiragiro. Ate nga Besigye ye munnabyabufuzi gwe nkyasinza okuwa ekitiibwa kasookedde mbaawo. Niwe olaba ngamba nga ne mwa ekyo dokita nga bano bonna balukwago bakkiriza nga dokita ekyo tekijja kukola. Lwaki n'omulanga ng'atankambuwadde. Alaba bonna bakkiriza kati nze nkulunga lugezigezi ne mga Your Excellency. Wano waliwo obuzibu buno, waliwo kino tekigenda kukola. Ne bakulaba bubi abamu n'olaba nga beesise bakoze ekya adda mu dokita ne mga no. Kati gwe bakuba eri fulaga wali todda mu gifuna. Nze sobola kubeera mu bubiina nga yo nuupu oba kisobola. Nze sobola kubeera mu NRM. Kuba nze nnyina empaka.
si mu bubi naye simanyi kumpa bwi instructions agandi implement no ani gozanyirako nze nyinza okukwagala nga bwe nali njagala ennyo Besigye naye tosobola kuŋŋamba bikola abcd nenkola bukozi so twayumbanga ne Besigye oyo naye ng'akimanyi nti ono omusajja wange bwemutuuza ne mumatiza si wakuceekingako nze nyala kutegeeza muto wange bwe tuli kanyanze naawe nti omanyi ddiiru tonceekingangako ojja ombuza atera okunkyaza ku matv ne media houses kasita nkugamba nti olwokubiri ndi mu studio toteetagana kunkubira naye bwe ŋŋaana tosobola kunkozesa kyesaagala nti olwokuba olina enduulu y'abantu nti olwokuba olina ssente era nakwewuunya 221 okugaana osala nze sobola kulumba Lukwago oyo wa pff ndi wano esobola kulumba Besigye esobola kulumba Lukwago twabeera mu kubonaabona kungi katono tufenze ne Besigye ne Lukwago ne Ingrid ne Ssemujju oyo so ne bwe bakola ekinyiiza kitya nsibaanukula ntunuulire batunuulire nti era nabo nkakasa kyekimu nze sobola kulumba Lukwago sobola kulumba Ingrid sobola kulumba Ssemujju sobola kulumba Besigye so omukulembeze omutuufu wadde alina gwakkiririzaamu naye toyina kuba yes ekireetedde abaana bategusuula obuzibu baganda bange bamaddaada omuntu kulaba ng'oli mulumba olwana ogenze mu kuzika sigirinya gw'olwana gwokuba bamulekwa kati ebikuyamba kyebyo olwokuba yagala bakuwaane nti ono yalwanye nnyo ono such people are normally liquidated they will liquidate you even mu magye tukiyita liquidating kuba kutta liquidation kuba kutta gavumenti wekwata obuyinza battana batte tebaba na mugaso kuba gavumenti wekwata obuyinza batuuka nga baagala ba diplomats no they kill them gavumenti wekwata obuyigwe basuusa bana baali mu nsiko balina amanya ag'omutawaana towawulya abantu balina amanya ga suicide guard okyabalaba abamu tebaatuuka Kampala bw'obeera mu politics kabe opposition weekwate bulungi teweetaaga kuwemula teweetaaga kukola kitu you don't need to do some things olina okusigala ng'oli soba endowooza abamu bagenda funa lesson wano it's up to them but what you need nera nze tekukigamba Common Man's Party wano that we need to give the leadership of this party a professional touch muleke kuzimba Common Man's Party nga kibiina kya Munyagwa ntera bibagamba wano Munyagwa ajja kutuuka nga muzimbi abasinga amaanyi atandika bakola buli kyayagala we want this party tukizimbe with a going concern nti time etuke nga abaana baffe bahandolinga oba bannayuganda abalala bonna so ntera ogamba nti tuleke kuzimba kibiina kino ng'ekibiina kya Munyagwa kibiina kyabigirwa that's why for jotugende bwe press conferences affe wano tuba tudde nawamu tuli awo sibyaga nti ono sitalina kutuula mu maaso kizibu n'okutegeera nti ono pulezidenti oba onaani kizibu so ebyo byonna mbigamba abantu mbeere mu bibiina by'obufuzi nga temuli basibe tuyanziza olwakadde tugenda koma wano speed tujja kuddamu okwongera ebigambo ng'otuwadde space ne chance wonna wadde osinzira okubeera ng'otulaba ne pulezidenti Munyagwa Luwanga nokyogera bwenjogera president siteekako linnya mbeera nga siri mumanyifu nnyo woga president Mr. President onookomawo wonna wadde osinza okubeera nga otulaba ne Mr. President tukomye wano leero tutandikire awo akuume atakuumira mpeera nyanza